po kigudde waani. Ekiri wano mu Buganda kiri ekintu kimu, amalalo tugawe ekitiibwa. Abaana b'omugenzi Samuel Kiwanuka balumiriza ssentebe w'ekyalo ky'ekiweebwa mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso okwekobaana n'omugagga ne baziikula amalaalo ga kitaabwe ssaako n'ab'eŋŋanda abalala ne bagatwala mu kifo kitannaba kutegeerekeka. Ekikolwa ekyo kivumirirwa nnyo lwa nsonga emu. Ssentebe yeeziikira abantu abatali babe ng'abasengudde nga ne bannannyini bantu abo abaafa tebamanyi wa abantu abo gye bali. Joyce Wanyana ne Rovinsa Nakimuli nga banono baana ba Kiwanuka bavuddeyo ne balumiriza ssentebe wa LCS Brasio Sentongo okuziikula amalaalo g'abantu baabwe nga kwataganye n'omugagga ne bagatwala mu kifo kitannaba kutegeerekeka. N'agamba nti wano naye alina wakakwate netugenda mu makooti sente ne zituuka tuggwako. Esente bwe zaatuggwako bali yalina abamuli amabega ffe tetwamanya ne batuuka okugamba mbu baba bayise simanya basaze nga temulinawo obuyinza era temuddamu okusalimbirawo nga ddamulira ng'alaga nti akoze eki nti asinze. Wanyana ategeezezza nga bwe baafuna essimu okuva eri abatuuze nga bwe bali mu kusengula abafu baabwe ate nga ssentebe yakikulembeddemu. Twafuna essimu okuva ku kyalo eri neiba nga tutegeeza nti mwe musengula ebijja bino abaliwo bonna abasengula ebijja tulabako chairman ne step maza wamwe. Step maza wamwe alina olukusa olusengula ebijja kufe munnange ffe tulina kye tubimanyiiko. Bano batulambuza amalaalo agasenguddwa ne bategeeza nti nabo tebamanyi mu kaseera kano bantu baabwe gye batwaliddwa. Kati ffe tetumanyi bijjo byaffe wa gye yabikola ki gye yabiteeza. Twagala chairman oyo bamuyite nabo be yasengula nabo ebijja atulagawo we yateeka bajjajjaffe bakitaffe kuba ffe tukuze awo we tuziika bwe butuulo bwaffe bajjajjaffe abazaala bakitaffe we twabaziika baganda baffe ne bakitaffe bennyini babadde awo era muyembe n'omuyembe gwennyini ne bagutemawo. Nakimuli ategeeza nga ssentebe bw'aleseewo n'abafu abalala wabula nga bali mu kutya nti nabo agenda kubasengula kyokka nga kifo kino kyagulibwa kitaabwe mu mwaka gwa 1988. Mubiraba kuba abamu tebabajjayo, waliwo abaana bali sayidi eno ekyemmanga tebabajjawo, bajjawo abantu 7 ettaka balitwala n'ebijja byannyininyini tetumanyi bafu gye baba batwala. Ettaka balitwala ku maanyi kuba bo balina ssente bannaye tusaba buyambi tubanja ettaka tubanje abafu baffe. Abamu ku be basengudde kuliko bebadde bakaziika nga mu bano mulimu ne kitaabwe Samuel Kiwanuka, jjajja waabwe Rovinsa Nababi, Namale Mangadalena, Kironde Samuel, Edith Nabisere wamu n'abalala wabula nga ejjajja bwe yafa mu 88. Nga n'emiti gyennyini baatejja atemebwa ne bookya nawo okubuuzabuuzaako nga chairman agamba muyiteewo mbalage gye nateeka abafu bammwe nabakwatibwa ekisa bampa ssente ne mbagulirawo okubateeka kuba nabanoonya nga ne mumbulwa. Kati kyetwagala okwebuuza chairman ye nga chairman asigula atya abafu baffe n'abatwala nga ffe tetuliiwo. Abudala Lugenda ng'ono kansala akiikirira omuluka gw'Ewambale ku ggombolola y'Egombe avumiridde ekya ssentebe okusengula amalaalo g'abantu nga talina kiwandiiko kya kooti. Mu Uganda wegala osengula amalaalo g'omuntu n'okuba court order kukkiriza osengula amalaalo. Simanyi court order oba weeri batekola ki naye abakyala wali court order bakiriza kusengula malaalo. Ronald Tembo nga ye ssentebe wa LCS ey'okubiri akitadde ku bassentebe okwagala ennyo ssente ne batuuka n'okukozesebwa abantu ssekinnoomu ate nga batuuze be babalonda. Naye nga obubbi obwo buli ku abo bennyini abaaliko ba LC1s ate n'abo abaliko olwaleero nga beetabye n'abo abalina ssente okunyagako bannannyini ttaka ebintu byabwe. Wanaasabye minisita w'ebyettaka okuyingira mu nsonga zino kubanga abantu bangi batulugunyizibwa mu nsonga z'ebyettaka. Minisita Namuganza bajje ku ground, bajje wansi olwaleero n'okusingira ddala mu Gombe Division, Wambale Ward, Nansana Municipality okubba ettaka kuyitiridde. Abantu 8 ku 10 balina ebyapa bye baabawa abo abakola ku mataka gaabwe naye nga bicupuli bya kunnassa
Ssentongo gwe balumiriza okuziikula amalaalo akkiriza okubanga yakulembeddemu okugasengula n'agamba nti Wanyana ne Nakimuli yabayita basobola okubawa ssente bafunewo bateeka abantu baabwe kyokka ne beerema. Kale ssaawa zino amalaalo gali luddawa kifo kyanti. Ono era agamba nti yatuuka n'okugenda e Kalasa gye bazaala abawala bano ne bamamugobya ng'ayagala babatwaleyo abafu wabula ne bagamba nti tebasobola kukkiriza Wanyana ne Nakimuli kubanga beeraguza. Nensituuka ne ngenda e Kalasa bano gye babazaala gye bagamba ewaabwe ne twaliyo n'ebbaluwa gyeri nagyejja kwerosi ntwali twagala mukirize tusengula amalaalo gano. Kakati omusajja nasooka nakkiriza enkeera ku makya nankubira essimu kyamali genda obuze kyamani we Kalasa nanga temuleeta wano abo bantu babikolobero bano abagula ekifo kino bali baagala kikozesa. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television ate nga baagulawo nzisinza kutundira abasajja bano nga bagenda era negera abasajja bano ne batuwa ssente ne tugula ploti eri wansi ne tuziikamu abantu.